kati jukira honorable buli omu yamuwanga ngayogera naawe nga batte nkwadde obwagundi naawe kola bwoti kati buli omu yayina agamaanyi netuukire w'omukulu nange nsobola omugamba kino kitegeera kati nga gwe tolina ky'omugamba ate nga waliwo ebintu ebimu ebiri tekiniko ebirina okukolebwa ng'oyagala toyagala kuba kati kiri ekintu ne honorable naye kyali kyamusukkako ng'eddwaliro ly'abantu ate eddwaliro tulina ebintu ebimu bye tugoberera naffe tulina amateeka agaffe agakola ki agatufuga kati ono tomugambako honorable ye yakola ki ye yamuleeta ye yamuwa omulimu kati ng'oyina abo abantu bwe batyo tebafugika ojja kummanyira njagamba honorable olaba akamufaamu tebafugika external forces z'ogamba zaavangawo mu constituency mu bannabyabufuzi mu famire oba abantu abatuukiriranga Ssegirinya obutereevu nga bwe nkugambye nti abakozi bano abalalalala abatali bali abali professional abasawo honorable ye yakola ki ye yabaleeta ng'ayogera naawe bate ogenda kufumba ngenda kuwa emitwalo 3 gwe ogenda kuuma wano ngenda kuwa bweziti ye bwatyo bwe yakolanga ebintu ate abo tebaayinanga applications ze baakola kati nga buli omu ayina amaanyi kuba honorable ye yakola ki ye yampa omulimu ye yamuleeta kati kyaleeteranga abantu abamu okulowooza nti awo wavaawo ssente era n'abafamire baatubalansingisaako lumu ebitabo swabula oyo ye yakwatanga ssente era nga mugamba buli kifuluma kiwandiike buli ekiyingira kikole kiwandiike eddwaliro likola ssente bwe ziti eddwaliro naye liba likola akakadde kalambo ba miliyoni 2 tezisobola kuyimirizaawo newe ziba miliyoni 5 nga tezisobola kuyimirizaawo ddwaliro oli asobola okugamba emisaala gy'abakozi kyali bwe kiti kino naye liba teritunuulidde ekyo kyokka bagamba kasasiro wa kusasula kasasiro abeeramu domestic abeeramu n'owaffe medical waste tebibeera wamu bano basasula lwabo nabali basasula lwabo olina okusasula kino wabaawo kino kyonoonese kale banyama ne basebo tubaaniriza mbalamusiza mwebale nnyo mwebaliri ddala gyonna gye mutuusaako engalo ene extra digest mugoba nsonga nze Sesanga Batte the great bwetyo bwe tutambula mpola mpola nga twogera ensonga ezitali zimu mukulikeyo mwenna ababadde Masaka Kaddugala mu dduwa eya Mohammed Ssegirinya Mungu gwe yajjulula yali mbaka wa Kawempe y'amamboka ate n'abali mu kuwenja akalulumbi byonna by'obufuzi ebyenjawulo nammwe tubaagala nnyo mwebale nnyo mwenna tubasabira wadde nga anaawangula ajja kubeera ogu kanso Annette Nakibuuka ye yali akulira eddwaliro lya Kawempe North Hospital eryateekebwawo Mohammed Ssegirinya bingi bizze bitambula ebigambo bingi musawo ebigambo bingi ku ddwaliro nti projekiti za Ssegirinya ze yakola 3 eddwaliro eddwaliro litambulirako ambulance Segibox ne project ene agyeboogera eddwaliro Segibox Technical Institute eya Kawempe ne faamu kwe twali tugenda okutandika okusomera ebyobulimi ebigambo oyitako mbantu eyo buuza ku bantu abalungi abatulaba ku Extra Digest mugoba nsonga twesiimye nnyo ndi musanyufu nnyo Sesanga Batte the great erya honorable wali ejjako ennaku ebiri yani ne ba honorable either ba great oba no baki opposite ya great eriki mukwano nali nnyo mu science ezi ati sinakaziyingira kati jasoma kati oluzungu naye nga abatulaba balungi tubaaniriza nnyo amanya ng'omukulu we yagoogedde dda naye okuterezaamu
eddwaliro yali Kawempe North Medical Center. Kawempe North Medical Center. Twali tetunatuuka ku ddaala lya hospital. Naye nga kyekyali ekiruubirirwa kyaffe. Kati Medical Center, kati njawulire ebigambo bino. Clinic, Medical Center, Health Center, ne hospital. Ebintu bino birimu enjawulo. Waliwo drug shop, waliwo pharmacy. Kati ffe tulina classes z'amadagala, class A, B, C. Nti mu drug shops omuntu ayina kutunda class A drugs. Class A drugs mwe mubeera analgesics oba ze tuyita pain killers, Panadol, biki ebyo oba first aid. Then mu pharmacies mubeera amadagala. Gonna nga bw'ogamanyi. Yes, eddagala. Mubeeramu eddagala. Kati ne mu health centers oba malwaliro olaba health center 1, 2, 3, 4, then district hospitals, regional referral hospitals ne national referral hospitals. Kati buli limu obaako ne services ezimu zowa ne z'otasobola kuwa. Kati National Referral Hospital chimanyi gye kiggwera. Kasitolemu awo oba olemeddwa eggwanga. Eggwanga liba liganye. Yes. Twali kutwala kumpi n'ebijja. Kati regional referral erifaringa ku national ki? Referral. National referral. Kati health center 4 ne referringa ku district hospitals. Okay. Yes. Kati ffe waliwo ku medical centers okola admissions. Osobola okujjanjaba endwadde zino eza bulijjo bumayina surgery buggwerawo. Bumayina surgeries circumcision biki obwo obeera obukola naye major surgeries tuba tetuzikola. Era zo zibeera mu major operating theatres. Kati ezo tubeera tetuzikola. Kati tukola services zino eza bulijjo obeera osobola okuzaalisa. Yes. Obeera osobola okukola deliveries. Okay, kale eddwaliro tutegedde. Kati eri yali Kawempe North Medical Center. Yes, sir. Mwali mulifalingawa. Kati ffe Kawempe. Twali kumpi ne Kawempe. Yes. Twali tu referringa ku Kawempe kuba kyatwanguyiranga nnyo. Ambulance yabeerawo nga bw'wabaawo ekiremye naddala cases ezo eza maternity. Yes. Twali referringa ku Kawempe. Okay. Segirinya yakujjawa. Yakuperereza tokuleta ku ddwaliro. Nakuwa obukulu. Mu bakulu bonna Segirinya ajoga. Mu bakulu bonna abaali awo. Nalondayo munywanyi. Akaneto wano mwana wa struggle. Akulira eddwaliro. Nga bw'okyogedde naye bw'atyo. Okusisinkana Segirinya waliwo omwami yamunkonektingako. Before nga n'eddwaliro terinatandika yali yakagula ambulance. Omanyi yayina enteekateeka ze pulaani ze nga ebintu byayina engeri gy'ayagala obitambuzaamu ate ye nga bw'agamba nti mu bbanga bwe diti njagala kukola kino na kino ng'akikola nekikola ki nekiggwa. Kati waliwo omwami mu nastruggle eyamunkonektingako nga yakaleeta ambulance ng'amaze okugigula n'amutegeezaako nti ambulance yange gikoze ki ngireese esooka. Ko yolaba oti ambulance bwe tugiteekamu omusawo. Neŋŋenda n'omwami oyo honorable twamusisinkana ku office ye awe Kyebando. Yes. Ne tutula ne twogera n'aŋŋamba njagala ombuulire biki byenjagala biki ebigwanyiza. Yes, okugenda mu ambulance yange. Mwatu omwami oyo ebintu yabyogeranga ng'ebyokusaaga. Naye ate nga amaliriza ate munnaye nga bibeera bituufu ng'abikoze naye nga bamubalaba comedy. Kati wewaawo kati akageri kataali medical personnel yalina okuwabulwa nga yeetaaga omuntu ategeere ki ategeera ebyobulamu. Kati ne mubuulira bye twetaaga okuteekamu oxygen cylinders biki ebigenderako byonna. Nambuza tugenda kubifuna tutya. Kati yabanga talina nnyo budde. Ali busy. Nangamba biwandiike ojja bintera ku WhatsApp.
nampe namba ya WhatsApp biwande kujja kumpitera ku WhatsApp n'omuwendo gwabyo tubikole ki tubifune nangamba kati ojja kolera sente meka ngena kusasula emyezi 2 mu advance tugende ne tugenderawo mu banka olongo omusabye mmeka akasente ko yampa akawerako ko kali kawerako nga sinnatandika kukola naye nga nsasudde emyezi emeka 2 ekyo mu Uganda ndowooza ye yakasooka okukikola kunze simanyi kubalala naye kati simanyi naye nasasulirawo emyezi gyange 2 ne tugenda omulimu wagufunirawo interview ewedde n'okusasulirawo omusala ngufunye buli kimu kiwedde nze mbulayo kutandika okukola ki ng'abanja ggwe abanja nze ambulance ye nagi brandinga bulungi ne tutandika emirimu ebiseera ebyo yali covid yes twali tukyali mu covid time eyo so ne connectinga ne yali driver wa ambulance ebiseera ebyo yali bamuyita Ronnie the transporter yes mutawani wa map oyo kati naye yali mu struggle kati nga ambulance fe tujiri mu mitambo bameka ate ye yali omuntu oba kangambe atakulondo atalingiriza yes nga bwaba kugambye nti kasitokole kintu nga wakwesiga nti nkwesize kola kino alinda results yes era ndoza twatandikirawo mpola ye yali ayagala nnyo kasitokole kintu kyenga bwakyagala kikole kitambule abata kuyinaako bizibu kuba nzijukira twali tukolanga nnyo ebiseera ebyo waliwo we yagambira nti njagala kuleeta ambulance endala egenda okola mu mambuka ekolewa egende mwankole endala egende mbale kati ebiseera ambulance yali ki naye ng'okola ng'abantu jukira babeera waka abantu nga bafa nasooka nafunamu n'akatengo naga naye temulwale covid oba abalwadde ba covid tusooke tubaleke ne tugamba honorable kinaalabika kitya nga abalwadde ba constituency ate nga wateekawo ambulance bayambe yes naga kati tukoze tutya ne mugamba tugule PPEs protectives na tugulira gown ne tubeera ne boots ne buli kimu ne tubeera protected kuba yali afaayo nnyo kuba nga amafuta ani agabawa agagenda gulu ludda wa during covid time kakati mu kusooka amafuta ye yalinga agateekamu era nga takkiriza ambulance kugendako mu red yes nga amafuta agatuwa naye demand we yeeyongera n'akikyusaamu nga bw'obanga oli mu constituency ye nga amafuta yagakuwa bw'obanga toli mu gwa constituency ng'oli mu constituency zino endala kuba kati ye yatuuka nga takyali mubaka wa Kawempe North ng'alinga mubaka wa ggwanga lyonna actually ng'agamba nkolako mu North n'enkolako ne mu South kuba n'aba South tebalina mubaka nga bwatyo bwayogera naye yatuuka ng'aba constituency abantu mu bitundu by'e Kampala wanga bamukubira akongerezaako ateekamu amafuta naawe n'okola ki n'oteekamu so ebyo eddwaliro wasooka mu ambulance nga tanakola ddwaliro naye era kaŋŋamba oba byonna byali mu period y'emu kuba tewayitawo nnyo bbanga ddene naye nga ambulance ye yasooka era ndowooza we yasinzirira n'okulaba obwetaavu mwattu nno ne mu ambulance eyo yabeerangamu nga nzijukira waliwo accident yagwa Kawempe ku 5 awo twali tuvaawa ng'onootera nutuuka emutukula eyo twali ne transporter ne tukomawo kiro nga tukooye kuba twali tulina gwe tusoose nakifumaane kati ne tugamba ne twebaka kati nga kati nga transporter ndeeta n'anteeka ewange naye n'akola ki naye n'agenda ebiseera ebyo yali akyabeera na Nansana n'agenda kati ne neebaka essimu n'engikola ki n'engiteeka mu kanyonyi ne wabawo accident egwa ku 5
omubaka oyo mu kusooka ennamba z'amasimu yali yateekako zize ku ambulance ne bamukubira nga accident yegudde. Nankubira esimu yange nga teriiko nga ne Yaron tekola ki nga nayo teriiko. Kati nzuukuka ku ssaawa nga 12 ndaba nga yakubye. Ndowooza Neri nayo ne bamulaga who called. N'agamba mwanyinaze siri musanyufu. Ekyo kye mukoze kiba kinkuba politically. Kati abantu bagudde ambulance nateekawo yakubayamba oba ule tusobola kukola bireke ogwe ndi nsobola mukama wange ng'asooka akuleeteramu awo n'akulira ne transporter naye n'amutwalira n'akulira nga musajja nkubidde naye nga mukaawu naye nga kale ng'anyiga mangu naye nga atakivaako nga asonyiwa mangu. Yes, ng'akivaako mangu ate nga bakivaako abakoze eki abakivuddeko. Ne tumunnyonnyola bwe kyali n'akitegeera. Muyingira eddwaliro kati onzijukira omwezi gwali gwa 7. Twali tuva Kamuli n'akuba essimu. Waliwo omusirikale yali afudde. Yali saidize eyo ku ttula nga tumutwala Kamuli. Ndowooza ne tukomawo n'akuba essimu muliwa. Nagaa temudda mutwala muntu mujje ku ddwaliro. Yali ayina ekifo kyagizaawo ekyebando kyafunye. N'agamba ngenda kuteekawo ki eddwaliro. Ekyamazima namusanga atandiseeko nga rumu bazimaze zisiiga ebintu ebimu abireese weebiri awo. Era mu kusooka eddwaliro lyaliko Kawempe North Hospital nga kuliko n'ennamba ye y'essimu n'ey'omuyambi we. Naye nentuukawo ne ndiraba kuba yali ayagala n'ambulance yeebeerewo. Yes, ne ndiraba olwagenda odyanjulira ensi kololo ennyini lwatongoza nti yaguddewo ne layisinsi yali amaze okugikola ki okugifuna. Ndowooza oba Roy oyo ye yamuyambako Royce Emboga ndowooza ng'amaze okugifuna. Ne tutandikira awo kati we nayingiriramu. Kati ebiseera ebyo ne COVID yali akoze eki akendedde nga ambulance tekyakola ki tekyatambula nnyo. Kati n'agamba kebeerewa ku ddwaliro etwale nga abalwadde nga buli ajagala agijjawa ku ddwaliro. Ne tutandikira awo nentereezaamu manyi kyali kirina ava ku kyokuwa obukulu yava ku kino okuba nti mwali mukoze mwenna. Ndowooza kuba baaliwo bangi n'abansinga ebitabo. Naye ndowooza yasinziirira ku commitment ne hard work gye nalina. Ndowooza n'alaba nga amagezi gange ageetaaga nnyo. Yes, kwe yasinziirira kubanga yagenda n'okubumpanga ne experience gye nina tagimanyi nga n'obukugu bwange tabukola ki nga tabumanyi. Naye ndowooza yasinziirira ku ngeri gye nali nkolamu ebintu byange. N'alaba nga nsaanidde. Era ne tutula ne ku mmeeza n'aŋŋamba ssente ze mbadde nkuwa eri ngenda kukwongeramu. Kwata wano tutambuze ekintu. Ne tutandikira awo. Obuvunaanyizibwa bwo bwali ki? Nga in charge ow'eddwaliro. Mu kusooka eddwaliro yali alikoze kale nsuubira walituukako ko waliraba. Waliwo ebizimbe byali 3. Waliwo ekyali kisookera ddala nga kyeyawudde ku geeti eyali ekolanga maternity wing. Then waliwo n'awali reception nga gye twateekako nga nursing side. Then waliwo ne waggulu akalinga akakalina bwe kati ke yali yatoma presidential ward. Awo kati mu kusooka omanyi maternity akageri ke kiba nti bakyala baana
nga ebyetaago bingi kati ate nga yasooka yafunawo n'abantu abo baamuwanga ku donations kati ne tusooka tukola ku nursing side kuba ye yasooka okuggulawo ne wayitawo ebbanga ne wayitawo ebbanga zaalinga weeks 2-3 oba mwezi ne tulyoka nemugera nga muggulawo ne tulyoka tudda ku maternity naye nga twasooka na medical eri yes ne tulyoka tudde eno. Abakozi baali bameka? Mu beginning omanyi honorable ebintu bye yali alina engeri gy'abirabamu alowooza kiri okumakya n'akola ate nga bwakyagala bwakirowoozezzaako kirina okuba oba oliawo nga bw'ayagala kibeere. Mu kusooka kati teyamanya nti waliwo ebintu ebimu ebibeera technical. Mu kusooka yatugamba njagalawo abasawo ng'akola emisana n'akola n'ekiro. Ye yagamba njagala abasawo abakola emisana n'ekiro. Nemga honorable twetaaga okufuna abasawo ndowooza mu kusooka nga 4 abo bangi. N'omugamba nti kati waliwo omwami baali bamuyita ni Ken oba omumanyi oba Nsubuga abasinga bamuyita Dr. Ken bw'atyo ndowooza naye somehow somewhere aliko mu struggle yamuyambako. N'atugamba n'ateeka post ku Facebook ye n'ateekayo abaana like abaagala okwapplyinga emirimu biki n'ateekayo ennamba yange ne email address yange. Abaana n'agamba basobola okuleeta CV yes physically bazireete ku ddwaliro. Yatugamba bwe muba muwa emirimu bw'obawo wa struggle ng'alina ebipapula bye mumuwe. Ekyokubiri bw'omusanga wa constituency Kawempe North nga wa Kawempe North ng'abeera muno nga nzaalwa ya kuno mumuwe. Bye bintu ebi Demali mwino okusooka okugoberera bye yatusaba ye nga ye kati jjukira ffe tutunulira technical part n'olaba empapula ze n'okakasa nti yasoma bw'ayita ku ekyo bw'osanga we Kawempe North bw'osanga wa struggle muwe. Era ye ebintu bye yabikolanga bw'atyo afanye okuwa struggle ne constituency era ne receptionist yali wa struggle yali Swabula omukisa yali wa struggle n'akwata yeitani Jenokero n'amuwa okubeera wa security kalabalaba w'ekifo ku ddwaliro. Ne tulonda abasawo abaayitamu twasooka kufuna abasawo baali 4. Yes kati nkola duty roster twali tuli naye ng'abeerawo awo n'amanya bwe mubikola. Twali mu mmotoka ndowooza oba twali tulaga wa omusawo omu n'ankubira nga yali akoze misana n'aŋŋamba munne alina okukola olweggulo tannajja kukola ki kumunnyula. Kati bwe yampulira nga njogera n'abuuza mwannyinaze omanyi ye buli mukyala yabanga mwannyina n'agamba era teyampitako linnya lyange mwannyinaze kati ng'agamba mwannyinaze oyo agambye eki ng'omugamba ono munne alina okumunnyula tannaba kutuuka ate ye ayagala kugenda. Tebamugoba agende yabuuza bamugoba agende ate kati kuwummula ate kati obadde tolina mulimu onoonya mulimu ate kati oyagala kuwummula bulijjo yemba kufuna mulimu kati okufunya ate oyagala kuwummula. Oyo omusajja yali asesa
Bana Uganda tebali serious. Ati waddo yana tonya mulimu. Ate omulimu bagukuwa deti atoyaga. Ala kuwummula, ala kuddayo gy'obadde. Ba honorable ffe tukola ku bulamu bw'abantu. Tosobola kukola 24/7. Omuntu abeera yeetaaga ki? Break. Kyovula nti omusawo bw'ogende mulago gw'osanzeyo ku makya sigosangayo regular sigosangayo ekiro. N'agamba manyi bwe wamubuliranga ekintu ng'alaba kituufu teyalemerangako. Kati we tumukoze tutya? So kumanya ensonga lwaki alemereddwa biki bwe bityo. Ne tufuna abasawo baali bana. Yes, nurses. Ababiri nga bakyusa duty emisana n'ababiri ekiro. Kubaawo ekintu ekiba kyakatandika abantu tebasoka kubeera baki. Ndacho kwa bantu. Yes. So twafuna bana abasawo nga tulina ne receptionist y'omu nga tulina ne laboratory technician yali omu. Yes. Ne bano ba abayambako. Aba supportive staff, abafumbi, ba cleaners. So before okuggulawo maternity twasoka ne nursing side n'abasawo baali ba nurses bana nga tulinawo ne ba doctors babiri. Yes, twalinawo MO ne clinical officer. Yes. Wabalabala abantu bayingira 10. Nga tetunabagattako maternity. Kati mu maternity twasooka kubeerayo babiri because I'm a midwife by profession. Yes, twasooka kubeerawo babiri. Actually mu mwezi ogwo ogusooka maternity eryoka eggulewo we had 11 deliveries. Mu mwezi ogwasooka? Yes, twazaalisa abakyala 11. Namba yali nnene. Wala kwa byali bya bwerere. By the way byali bya bwerere. Ekintu kye twali twakyogerako. Ne mugamba honorable ekintu kino tukitandise. Era oyagala kibeere kya kutambula kitya. But it's not going to be sustainable. Nabuuza nagamba kati gwagala kwegatta kubanvuganya. Oyinza otya okugamba nti tekigenda kukola. Ng'ate ndaba kijja kukola. Abantu bajja kutuyamba biki ne mugamba honorable kati oli politician anything can happen. Naga ffe ne mbuuza ffe tunaabeerawo tutya emisala gy'abakozi. Ate nga mba mwetaaga mbudde. Yes. Omwana ye aba tayagala kumunnyonnyola bwe kituuka ku kasente. Tebana tusasula eby'olugamba. Kati bwe twakyogerako n'afuna ekirowoozo. Mu kusooka abasawo twali tubasasula cash. Ne tuggulawo accounts mu housing finance n'abateeka ku standing order. Ng'agamba kati bw'abawo kyonna kyonna ekibaddewo oba ntambudde nfulumya eggwanga oba kiki people can get their salaries. Ng'era yabasasula ku ssente ze. Kubanga nga omanyi standing order ziva ku account yo. Account yo ne zigenda ku account gy'ayagala ozisindika. Kati n'asooka atereeza ekyo kuba abaana baafunamuko nabo ku katengo. Kati omusajja jjukira yatambulanga nnyo. Kati waba atambudde omwezi nga sente zafaanana n'azituwa. Yes. Ekintu kya bwereere. Ate nga kyo kyali kya bwereere. Okumanya kyali kya bwereere. N'omukyala gwe twasooka okuzaalisa. Yali wa mwami omu yali awo rasta yali asiiga na Cutex mu butuufu nga tayina. Naye honorable yali afunye donations nga tulina obusuuka bw'abaana, tulina pampers, tulina biki. Kati nga omukyala ajja bw'aba anywereddewo eddagala. Bwe mumuzaalisa ng'azaala ne mumuwa obwo obugoye ebikozesebwa byonna byonna. Ate nga yali yabigula ku ssente ze kuba nze nabigulanga. Bwe mumala omuzaalisa ambulance yeyina omuvuga n'ekola ki? N'emutwala ewaka we yagiteekamu amafuta. Omukyalo oyo mulina omuwa segi box era box zaabeerangawo ku ddwaliro. Ng'okusinziirira ku mulimu gwe gwakola eyo box ng'agiteekamu emitwalo emeka? 5. Ng'aziteeka mu box. Bagambanga nti nno bw'ozaalira wakuwa ne capital. Kati
nga taziwa muntu kale box yo wakiri otuuka eyo n'ogimenya olaba osula nakayogati mu fridge otulo ne tukubula naye ate oleetaano mu box n'ozuuka okakebereko oba kakyajjudde kati box ogira n'olingizaamu n'oga omusajja tabanga n'onyenyaamu kati yayinanga n'ekyo nti omukyala bw'azaalirawo alina okugenda n'ekyenda ebintu bye mwattu byabanga bya comedy naye ng'oluusi nga biba bya ddala era yakolanga live ebox ezo zonna ze yagiranga n'aziwa ababoda na biki na biki mwabangamu ssente oba ezeddwaliro zokka zokka ze zabangamu kati nanti kati buli omu yamanya mugundi ye kati ebyo bagabanga ne baboda jjukira babeeranga ne Luswa Alex Muhammad Luswa kati Muhammad Luswa Luwemba be yabeeranga nabo ebyo Alex yankwata kale kati mu baboda eyo yatambulanga nabo kati nze strategically nalinga nnyo kudwaliro era nga ofuba okulaba buli azadde ng'olina omukola ki mumukubira oba nagamuwaawo nzija yes ng'olina muwa obugoye bwagenda nabo buli omu bw'okozeseza nga mubwoza nga mubukola ki nga mubumuwa ng'agenda nabo kubanga kaŋŋambe omutima gw'oyo omusajja abantu baalinga bamulabanga bannakatemba nga munnakatemba naye ebintu bye yabikolanga nga bya ddala nze nafuna abantu bangi nga buli omu ajja kukakasa naddala mwe bannamawulire mmwe nange najja ne batulembeze ne batulambuza ne waliwo munene awo munnamawulire awo era yalingako NBS yapaakinga n'eri emmotoka ye najja nga atambuza bigere n'asooka n'abuuzabuuzaawo kuba neyiba ne bamubuulira naye ze najjanga misana naye yajja misana n'ayingira nze najjanga mumanyi nti nzijja n'ayingira ndowooza yali tamanyi nti tumumanyi naye nze nali mmumanyi n'atubuuzaawo n'asaba layisinsi twali twagitimbawo awo naye kasajja kano essente kazijjawa omusajja yabagamba ye tagenda kugula mmotoka mu miliyoni ze 2 era teyagirina ey'ebbeeyi ezo zimpenkoni teyazivugako kuba ne mu covid time yali atambuliranga mu ambulance n'abalwadde nno twabasitulako okwo naye twabasombako okwo naye ssebo nga mwali nga naye asoma ali ku ground anoonya kalulu yali tanoonya olwodde baali bamaze omuwa naye nga ku ground abeerako kubanga ku ambulance tugende kati ekyatujjako kubawulira ku ssimu ndowooza yali abatuuzizaawo nga bakunga agala akakasenti asobola okuleeta ambulance kutya oba yali ayagala bwa kansala yali mutuuze nga kalira kawala ng'omuwulira n'agamba katugenda owulira baseka olinaga balayika bazze kati nga bali awo bali mu ground ne tupaakingawo n'abaana naga tugende olw'okuzunga kwe twazunga ennyo n'okutwetoolooza twatuukira na ku papaazi fe mu kawempe tu papaazi omukulu n'asooka atukolera awo enteekateeka era ye ekikwatagana n'ebyokulya ebbanga lyonna lye yamalawo nga tanagenda mu kkomera tetwalyako bijanjaalo tetwalyako binyeebwa ku ddwaliro yabawanganira nti caayi yalingawo nga n'emigaati tukigulamu eyo supermarket yalingawo okumpi nga gibeerawo bwe muba temuguze migaati ebirala ekyemisana obusawo bw'omuceere bwabeerangawo awo amatooke yagagulanga ku kaleerwe ng'agenda n'aligula n'agaleeta enkoko n'agenda n'azigula n'azireeta ennyama n'agigula n'agireeta buli kimu nga kibeerawo twalina kasitowa kaffe awo akenteekateeka abasawo tebayinza nywera mu pulasitika mumanyinaze okoze otya n'agulawo dazini z'ebikopo n'agulawo amasowaani nga dina plates bulungi nga ffe twali bamulembe naawe omusajja yalinga atuteekamu akasente yali asetinze ebintu bye nga standard ate nno ng'akimenteininze lwakuba tutuuka
ndowoozaawo kuba ebintu by'okumusiba ebyo yali taliiwo kati awo nga kaŋŋende nyongera okusakira abantu bange nagende Netherlands eyo mbeeko byendeeta naye nga era tewali na mukozi abanja kati taliiwo essaawa eno kujjako ffe tulina be tubanja mwe baani ate eddwaliro libanja ate okuzaala kwali kwa bwerere kati muba mubanja ki waki mwadugana mutandika obbasasuza okusasula nno ate munnange awo abantu batandika kukitegeera bokka nga bamaze okumusiba awo kuba yaŋŋamba alina ebintu bye yali aleese kati mu kugenda nga bagenda ne Ssewanyana yasooka ku ddwaliro nagamba ate n'ebintu byange tujja bitikula biki bwe bityo bagenda kubireeta waliwo ebyuma kansooka enva eno kuba eno tugenda kuwa buwiki statement bwe nkomawo tukole ki tutikule kuba era ne mu kugula ebintu by'eddwaliro era twalimu nze naye ne ani Kasagga kuba ye yali nga amuvuga era twagenda naye paka ku ground buli kimu ogula ebikozesebwa tulina showroom gye twagendamu eyo mu industrial area n'abigula nga tuli naye ne risiti n'azifuna kuganga naye mutambulira buli omu amwewuunya yali mubaka atatya kugenda mu bantu nga naye okuba kunywa mafuta era abeeramu era ng'endabiramu yeebeera nzise yali mubaka w'abantu kati abantu batandika kukyetegeerera bokka ogenda okulaba abamu kagamba kati mubeerawo mutya n'abawayo 5-2 agamba kino wakiri kankisasule kati twatandika mpola mpola ne tugamba kati okwekebeza okebera omusaayi abantu at least bakole ki baleeteyo akasente akatonotono yes kati ne tubeerawo bwe tutyo naffe ne tutandika okwadijasitinga ne tuyiga mpola mpola okulya ebijanjaalo n'ebinyeebwa naye kasita tukoze eki nemutandika okunywa muogo ku caayi ne tutandika buli omu ne weeyiyayiyawo okusibuka ne kutandikira awo ate twatandika muvudde ku nkoko muzze ku bijanjaalo ne kasooli omwoki ne tutandika bwe tutyo mpola mpola naye oluvannyuma abantu bakitegeera ate era okuzalisanga tetwabajjangako ssente nnyingi nga just obala oli byakozesezza ne babawo 5 naye nga mulimu oli ajja n'akugamba nti batugamba byabwerere siina yadde ekiki wadde olw'ataano kati ng'omwana togenda mumukwata omuzzeeyo muki munda ate nga ne bannabyabufuzi abamu era nga babasindikira abalwadde ne basindika abakyala ne basindika okuva mu constituency endala oli n'akuba nze kansala gundi omulwadde wange ali awo naye ng'akimanyi omusajja ali munda temulina n'ogezaako okumunnyonnyola naganzijaawo naye ng'omulwadde paka tebatuukanga beoboga ati mubabanja si beebo mwenna eddwaliro beribanja lyasegiri namusasule by the way waliwo n'omwami omusawo eyali alina okukavaringa eddwaliro eryo ne tutuuka omanyi license ze expiringa kati nga ye tannamaturinga naye ng'omusajja yali amaze omuwa obukadde bwe yes ne tutuukayo nga license tennamaturinga ne bitutawaanyaamu awo nga sente azikutte n'amala n'agala zonna zikutte edda naye nyinza obutazizza kati nazikozesezza yes mumpeemu obudde ne tumuwa obudde paka kati Segirinya ali mu kkomera ani asayininganga sente ez'ebikozesebwa mulina kye mwagala ku ddwaliro tekiri ku akawunti nti wezigwa eri nga muzijjayo bino ebintu ntuusi manya genda mu kino biki sente mwazijjangawo twazijjanga ku musibe naye nga temulina kisa in fact bamuyita batya owekkomera inikyaji naye aba inikyaji yaŋŋambanga osi ofisa inikyaji ofisa inikyaji yanga ngenda kugoba wano
You are stressing my prisoner. Kati omanyi ekigo nagendangayo ekigo okulaba omulwadde n'okumubulira ebitambula. Anete wagendanga mulaba wagendanga kola report. Mu kusooka nagendanga kumulaba kubanga nali siina kyenkola kyenneetaaga. Mu kusooka kuba yagenda okugendanga buli kimu kiri nga kiri settle. Era twatambulawo kaaka akabanga nga buli kimu kiri mulaala. Kati atuuka oba yali alwadde awo ndowooza nga atandiikiriza embeera yali tennatandika ku deterioratinga. Ngendayo nomulaba era ng'omutwalirayo ng'omusibe. N'agamba nnyinaze lwakuba yakwasanga nnyo ennaku. Ng'omulaba ali depressed nga womanyi obadde olina ebintu byo byogoba. Ng'alaba kigenda. Naye yabanga n'essuubi. Ng'alina hope ng'agamba katulinde wiiki ejja. Batugambye kino. Christmas teggwera ogenda omwaka guweddeko. Kati yabanga n'eyo hope. Naye ng'ogendayo n'omugamba kiri bwe kiti, kiri bwe kiti, kiri bwe kiti. Gamba gundi akuwe ssente. Nga kusindika abantu abalala. Mu bantu beera. Era ng'obagamba Kasagga akole bw'ati. Gamba Robert akuwe zino. Kola bw'oti. Be balinanga signature za banka. Oba ATM. Simanyi kye baalina. Naye ye yatusindikanga waawo kati be bamanyanga gye baazijja nabo. Ebyo byetaaga n'obibuuza balinze ekikulu kye nali mmanyi nti buli kye nali nga neetaaga. Ng'ogenda wa musibe. Ng'ogenda ewa musibe ye yakubuulira ekiddako. Yes, kati ezaatuyambangako okuddukanya ebiseera ebyo ogendayo n'omubuulira. Ate nno nga munnanga omusajja oyo era nga olumu ogendayo n'okumulaba kubuuza wazze otya. Gamba gundi akuweeyo 3. Mukomerawo oba eno bw'ofuluma. Era naye bw'aba agenzeeyo okumulaba amugamba gundi muwe zino. Yes, kati era ofiisa yatuuka n'agamba naye gwe buli lw'ojja n'oba oleese bizibu. N'alaba nti gwokola emirimu gy'omusibe. Era we yatandikirawo okulwala ekigere. Anti jjukira kati wabeeranga mu katimba bw'oti. Ate bakuwaayo ddakiika nti oba bwe ziti z'olina okukola ki? Okulabira omulwadde ng'akulaga. Manyinaze olaba wembonaabona era bwereere baagala kumpa ddagala. Nze kati eddagala lyabwe nditidde. Nze nange mbagambye nina eddwaliro eryange. Lwaki tondeetera ki? Eddagala. Ne nkiraba ne nzirayo ku ddwaliro ne twogeramu n'abasawo ne tusalawo eddagala lye tuba tumutwalira. Okuliyisa awo. Ng'ono ayagala ye eddagala erire lye yeesiga. Nabali nabo bagamba nabali balina eryabwe omusibe waaki waffe ffe n'omujjanja. Ne wabirawo okusika omugwa kw'amaanyi ne baŋŋamba simanya balina sooka olikebera biki ololo tuyinza okuba nga naffe omulwadde tumuleetedde butwa. Omulwadde ye ng'agamba oba butwa oba si butwa nze njagala liri. Ne batugamba tulirekewaawo. Kati buli kyoleeta bakiwandiika. Buli kyoleeta bakiwandiika nga ne oba omuwa ssente kuba abasibe babamuko n'akasente. Era ogamba emitwalo gye 3 ngiwadde afande gundi yabirisiivinze. Yes. Kati bano aboogera nti nno mwe mwakuba Segirinnya obwavu n'omumalako ssente ate ne musuula eddwaliro lye. Simanyi ne mwekobaana ne ba opponents. Simanyi oba obiwulira. Abali mu ddwaliro be baalisuula. Ne balya ssente za Segirinnya nga bikaseera bamusaba ssente eddwaliro omukazi kino kiri. Naye sanga musajja wattu atuuka n'okwagala ssente ku akawunti ye zimukolereko ebibye ng'omulwadde nga tazifuna n'atandika gwenda ng'asabiriza bamujjanja. Parliament terabirira babaka. Si yevunaanyizibwa. Yevunaanyizibwa. Ekyo kimu. Ekyokubiri nze siina opponent we gwe mmanyi.
simulina baliwo ebiseera ebyo naye kati abamu batya tebaddira ddala naye amaizo gape twatwala omugenzi naye ekisooka nze sirina opponent we gwe mmanyi ekyokubiri nga bw'obimanyi ebintu okusika omuguwa tekubulawo somehow somewhere twali kuba oluvannyuma lw'okugenda ku ddwaliro eryo n'okutandika okukola nenfuna ekirowoozo nenzirayo okupgradinga yes nenzirayo okwongerayo ku bitabo byange kati nga nsoma naye nga bwenkola nga bwenkola netufunamu kaawo ndowoozo obuzibu kubanga ekintu ekyo era okimanyi nze nakikola ki nze nakirimu from the beginning nze nasalawo nti kati entebe ya dokita ebeere bweti kati laabu etunule wano kati kino kibeere wano kati kino ekitanda nkitadde wano buli kimu era nze nakikolera n'amawulire ndowooza mwagalaga so nze namanyanga engeri gye ntambuzaamu ki kati gwe bagamba nti gwe wabba ssente za Sseggirinya gwe obusene wabba ssente z'omukulu kakati n'osuula eddwaliro liye by the way n'otunda ebyuma byeyajja adda kati nno naye kagende wano eti ampe ku ssente kasaddwa yawedde nti kugabana kati gabana nga sharia lo bwegamba naye nno ate mu kusooka twayogedde eddwaliro lyali lyabwereere bate omukyala kati oli muzadde omanyi kyekitegeeza omukyala okujja okuzaala mu ddwaliro n'abeera n'asasula emitwalo emeka 5 tegina kyegikola 5 ne mu gavumenti tebaziwa ate nga lyabwereere kati swabula oyo ow'omukisa yakwatanga ssente yalinga kashiya ng'akola ku reception ne mu kashi kati honorable yayagala tusevingeyo ku ssente oluvannyuma lw'okutandika ekintu ekyo n'abaako akawunti gye yatuwa eyiye eya centenary naye ng'eya akawunti tuteekayo buteesi ki ssente ze twali tufunye naye n'asuubira ndowooza twateekayo ssente ezo oba n'omulundi gumu kubanga ekituufu eddwaliro abantu baali bamaze okulitegeera ng'ate bamaze okukitegeera nti kyabwereere ng'essente ezivaawo tezibeera ki teziba nyingi yes kale era honorable Lucy yabawangayo ezigula eddagala kuba kati eddwaliro lyaliko medical lyaliko maternity abasawo balina okulya kati waliwo abakozi abamu nga ba supportive staff tebali ku standing order nabo nga balina okufuna ki balina okufunayo akaabwe akasente mulina waliwo ebintu ebirala expenses zibeera nnyingi ezikola ki masannyalaze mazzi zigenda yes kubanga ate buli kimu era amazzi kyali ky'amazzi okitegeera naye essente tezaabanga mpitirivu nnyo actually zemakuŋŋaanyanga yes tezaalinga nnyingi kubanga osobola okujjanjaba ate mwattu olaba eddwaliro eryo ne ba food soldier bajjangawo kyeneerabidde okugamba mu beginning wali omwami oyo yali yateekawo order nga ba food soldier tebakola ki tebasasula nga yabasasulira ssente era ne swabula yabawandiikanga nti sesanga batazze nti ye tumukozeeko kino na kino naye biru ye ya mitwalo 10 era nga swabula kimukakatako okubanja ani honorable alinga azisasulani enchi sente nga honorable aziwa swabula yes naye wabangawo ba foot soldier abamu abakitegeeranga waliwo nono omuwala yani ye Sharon wa Bobby oba yo Sharon mutono omuwambo omuddugavu Sharon wa Bobby yalwalako oko najja ku ddwaliro
naye yakitegeera mangu n'olw'embeera eyaliwo omusajja musibe awo nga tutandise okwekwata ku bisubi nagaana edda kansasule ssente zibayambeko era Sharon wa Bobby yasasula ntumujjanjaba n'awona bulungi n'agenda akagere ke kyali ekyokusasula ssente yali asobola okugenda ewalala naye ye nga ye n'agamba ebbiru yange bwe beeri bweti kansasule ssente n'asasula ssente naye n'abantu balowooza kuba eddwaliro eryo ze zimu ku pulojekiti ezaali zisinga amaanyi ye mu bintu byonna bye yakola era lyawadawadako nga bamusibye nga liwadawadako kuki lyagezaako okusigala nga litambula yes twagezaako nnyo okusigala nga tukikola ki nga tukitambuza during that period nga bwe nakugambye nali nzizeeyo okupgradinga Kyambogo nali mu kusoma nga nkwasaganya ebintu bingi jjukira olina famire osoma abaana okola kati nga waliwo nekireetera abantu abamu okulowooza nti wano tujjawo ssente ki nyingi abalwadde bonna bajjaawo ate mwatandika osasuza atayogera nti dwali omusajja yakola lyabwerere bwemujjako naye nga ne Sobra naye yali akiraba ngera agezaako bagamba bannange mwe mugamba wano waliwo ssente naye tewali ki tewali ssente bate kati obeera ne famire y'abantu basatu igwe ne mukyalawo n'abaana n'omwana nga muyina ogu n'omu oyo mwana anywa amata olina ogula pampa simanyi alya bummonde simanyi akola ki nga naawe kennyini n'otuukamu ng'omuntu ng'olaba mu Kampala ayagala kugaana naye kati abantu be twalina bonna ku ddwaliro ekiseera kyatuuka nga ne tutuuka nga tulinga abali abawamu ffenna abakozi be waliwo omuwala yalinga ku ofiisi awo yali muganda w'ono omugenzi Frank Santeza Irene Honorable yali amusasula wasula amuwa omusaala ng'amuwa ne allowance kati allowance yagimweweranga ye nga ye nga ye muntu asobola okusanga awo n'akwokya ye yali ayokya abantu bali Kampala banyira kusereza segi nebuza ate ennaku zino ngolooza lwaki buli eyamulabanga nga n'abantu abamu bamanyi omulaba nti emmotoka ezze onalebo abaana onalebo yalinga ayokya bambi ye yali mugabi like from the bottom of his heart yes ng'asobola ffe twabeeranga mu ambulance n'akubira muliriddawa tuli gindi mulidde kantekeko ko ssente ogenda ola transport agamba bataddeko kuno ekizike mulye yes yatuwa ne mulya Rolex ne mufissa naye era tetwekuba ate zo bazirirako bufe olya Rolex n'ofissa kati yalinga ayokya yali musajja mugabi bambi naye kyembadde nkugamba ku ssente wali nti ze mwalya zibaalya mugenda ne muzijjayo omusajja ne mugamba omusajja ateddwaliro kati bino nkyamugende mufuna wano milioni 5 musajja n'atuga nga takyalina ssente ku akawunti palamenti weziteekayo muzisikayo ng'akawunti yefuusenga kiseero yitamu buyisi bweti bate ky'olina okumanya oba mwategeranga mutya nti palamenti esasudde natuuka nenzitoowererwa ng'omuntu external forces ezo badde nkugamba nti omuwala oyo Irene naye yatuuka omusajja muganda wa Senteza yes yalinga secretary ku office era nga naye yamusasula kati naye yatuuka ng'omuntu ono yabadde akuliisa yakulabirira era naye asobola omuweerako obujulizi ne tumugamba nga nedda kati ffe wano caayi abaawo lanchi ebeerawo ne sapa twalinga tubawa tumugamba gojja kujjanga ku lanchi otekamu ga transport ka bigere kwetoloola wano bigere just yeetoloola nadde emmanju ojja kujjanga okole ki oli emmere era luswa yajja n'ayogeramu nange
ngamba ffe tetulina buzibu ffenna tukolera omuntu atya omu asobola okujja n'akola ki n'alya ffe tuba tupulaninga naye ne tumupulaninga yes ne tumuteerako tusobola okutambuza yes kuba Ssegirinya ebintu bye yabimaliranga ng'omuntu ate buli omu yayogeranga naye ng'omuntu yes okujjako abasawo nti ffe twali tukoze eki ffe twali tubawadde bo teyalina nnyo nabo mwali munoonyeze ebisaanyizo byabwe ye teyababangako nnyo access nabo however we used to have meetings ng'ababuuza ebibaluma biki ng'azituulamu naye okusinga buli kyafanga ku ddwaliro nga ayogera nnyo nange okusinga abasawo abalala yes naye natuuka ekiseera ezo external forces kuba eddwaliro lyatambulakooko nga bamusibye nekikusukkako omanyi bw'obeera awo omuntu asobola okulengerera eno kati osobola okubaawo ne ka bizinesi ko naye nga gw'omanyi bw'okatambuza gw'omanyi bw'okabeezaawo naye nga mukaabatte ng'anyirira sajja amuteekamu ssente naye nga gw'omanyi ky'oyitamu okubeezaawo ki mukyala wa oyo n'okutuuka omufaananya bw'otyo ng'abantu bakulowooleza ebintu olabika olina ssente olabika okola biki naye nga gw'omanyi kyokola ki ky'oyitamu so nagenda ne mutuukirira mu kkomera nga ndina omwami oyo nagenda ne ndaba omwami oyo eyamunkonekitingako bwe nakugambye mu kusooka ne tugenda ffenna ekigo ku prison ne tumulaba olwo ng'owuli abikutamye nenjogera naye kati jjukira honorable buli omu yamuwanga ng'ayogera naawe nga batte nkwadde obwagundi naawe kola bw'oti kati buli omu yayinaaga amaanyi netuukira ew'omukulu nange nsobola omugamba kino kitegeera kati nga gwe tolina ky'omugamba ate nga waliwo ebintu ebimu ebiri tekiniko ebirina okukolebwa ng'oyagala toyagala kuba kati kiri ekintu ne honorable naye kyali kyamusukkako ng'eddwaliro ly'abantu ate eddwaliro tulina ebintu ebimu bye tugoberera naffe tulina amateeka agaffe agakola ki agatufuga kati ono tomugambako honorable ye yakola ki ye yamuleeta ye yamuwa omulimu kati ng'oyina abo abantu bwe batyo tebafugika ojja kummanyira njagamba honorable olaba akamufaamu tebafugika external forces z'ogamba zaavangawo mu constituency mu bannabyabufuzi mu famire oba abantu abatuukiriranga Ssegirinya obutereevu nga bwe nkugambye nti abakozi bano abalalalala abatali bali abali professional abasawo honorable ye yakola ki ye yabaleeta ng'ayogera naawe bate ogenda kufumba ngenda kuwa emitwalo 3 gwe ogenda kuuma wano ngenda kuwa bweziti ye bwatyo bwe yakolanga ebintu bye ate abo tebaayinanga applications ze baakola kati nga buli omu ayina amaanyi kuba honorable ye yakola ki ye yampa omulimu ye yamuleeta kati kyaleeteranga abantu abamu okulowooza nti awo wavaawo ssente era n'abafamire baatubalansingisaako lumu ebitabo swabula oyo ye yakwatanga ssente era nga mugamba buli kifuluma kiwandiike buli ekiyingira kikole kiwandiike eddwaliro likola ssente bwe ziti eddwaliro naye liba likola akakadde kalambuba miliyoni 2 tezisobola kuyimirizaawo newe ziba miliyoni 5 nga tezisobola kuyimirizaawo ddwaliro oli asobola okugamba emisaala gy'abakozi kyaliwo ekiti kino naye liba teritunuulidde ekyo kyokka bagamba kasasiro wakusasula kasasiro abeeramu domestic abeeramu n'owaffe medical waste tebibeera wamu bano basasula lwabo nabali basasula lwabo olina okusasula kino wabaawo kino kyonoonese waliwo kati omuntu oba toli tekiniko tosobola kubitegeera nze twali tufunye abantu ab'enjawulo waliwo n'omukyala yali biomedical engineers obamanyi
kati nga wokiwulira biomedical medical ate engineer kitegeeza be bavunaanyizibwa ku hospital equipment ezo ebyuma by'eddwaliro yes okubitereeza tetubitwala muno bamakanika bammwe bana abagundi aba TV si bano bamakanika ba TV si agenda okutereza incubator z'abaana si agenda okutereza bino ye bambi omukyalo oyo bwe yajja n'antuukirira era naye yali wa constituency babeeyi nno era ne b'otunuulira salary scale yaabwe baakasente n'agamba omusajja ono ekintu kyakola nkyagadde naye nja kujjanga nkebera ebyuma bino ku bwereere however mujja kumpa transport kati nga kunze ndaba kinene nga kinene because I know their worth nga like manyi kyetaagisa okumufuna kati waliwo ebintu ebimu byokola nga ggwe semaka mukyala tolina bona omunyonyola nti tewali zakkameeza olina ogenda ne weewola naye nga weewoze n'ojja n'omuwa togenda mugaa nti neewoza akasente kano batubanja kitegeera nga ggwe omanya bw'okola ki so kati twafunanga ebintu ebyo nga toyinza kubannyonnyola n'abasawo abamu babeeranga ba part timers yes nga tubasasula part time MO sente zaafuna nnyingi okusinga eza CO okitegeera kati MO waabazze muba temugenda muwanga ki ng'oli kati ne balowooza nti essente tufuna nnyingi naye tuzibika ne muzeezibika yes n'obaawo n'ebintu ebirala bingi ebyajjangawo ebiseera ebyo ne mpulira nga the pressure is too much yes nga nina osoma ngenda mu bibuuzo awo in fact nali natera n'okuzaala omwana wange kati nga saagala pressure yes nesitula ne ngenda ekigo nenziramu nenjogera n'omukulu ne mugamba I'm stepping back bw'onooba okomyewo tujja kukola ki tujja kutandikiraawo saamunenyanga lwa nsonga ekigo buli omu yali asobola okugendayo ate nga buli agendayo ayogera bibye yes yesosowaza so ne balowooza Anet kyekizibu so nga ate oba oli awo sinze nali ekizibu ani yali ekizibu bingi ebyali ebizibu kubanga ekyali kikuteekesezzaawo ddwaliro ery'abannakawempe litambule bafune obujjanjabi n'ebitundu ebirala kitegeeza nti wootuukira okuwulira nga omugugu weetisse munene nogaa nti bannaye kino kinyinze wabaawo ebizibu bizibu ki ebyo ebyalemesa eddwaliro lya Sseggirinya ebyalisuula kubanga awo teyadda ngulu ndyabeerawooko nze bwe naresigninga nagenda ne okubeerawo n'okukola byanjawulo kale byakola kubanga biwaleeta bonna nabo bawerekera ggwe naffe tugenze nze mmala okumutegeeza nti ngenda ku resigninga I made a report a handwritten report not a verbal one a written report nenjiwandiika buli kimu ekyali mu ddwaliro kye naleka kitambula kye naleka kifudde kye yaleka kifudde ne tukikola buli kimu kye yalekamu stooko nenkola stock taking nenkola abasawo bendeseemu nze bwe nali ngenda siina gwe nagenda naye nagenda nzekka wabula ndooza buli omu yatuuka n'alaba ng'embeera ekoze ki yeegaanye abeetwala bokka ne beetwala abalemerako paka bwe kyabeerawo ne bakola ki ne balemerako kati nze mu kugenda yayina omukyala gwe yaŋŋamba gwe mba nkikwasa I was the overall in charge ku maternity ne ku medical n'atuuka ne wabaawo omukyala omusawo yali awo omukyala yali mukulukulu sister
nangamba I hand over to her. Nenkola report nenjimuwa. Yes. Kati bwe navaawo ndowooza bafuna ba in charges babiri. Owa maternity. No medic. Kati bombi bano babiri balina amalwaliro gye baali bakola. Omu nga ali mu government hospital. Omulala ngali private. A big private hospital. Yes. Era kyovula babbo tebajjanga nnyo na mu kamera. Yes. Wazijukira omu yekka oyakola mu private hospital yeyogerako ko mu kamera naye n'okulabika teyakola ki. Yes, because baali tebaagala nnyo kwengejenga mu media. Naye nze nakikolanga. Yes. Kubanga omusajja era bw'aba akoze project ye ayagala kirabike okwogera kino bwe kiti ne bwe kiti kye kiri ku ground. So bwe kyampitirirako ne ngamba nedda. Bwe muba mulowooza nti essente weeziri wano nze kankireke omusajja bw'anadda tunaddamu ne tutula ku ground mwe mukitwalemu. Abantu bano saga bagiyingiriramu abaliwa kubanga ebigambo ebiri eyo like amanya waliwo amanya agatavaamu bwe banyumya ono manyi oyo yali alikulira yeekobananga ne gundi omanyi gundi yeekobananga nani Alex saga kibiki omusajja bamubalanga mufuulo olw'okuba teyasoma ono amunyonyera wano bakwita kufumba gwe unabandeeta kino nga naawe oyingiramu kwegambanga bateknocrats teyasoma omusajja nno yali yaddayo in fact neko ayu yali asoma yali yaddayo naye Alex yali personal assistant we. Lwaki Kasagga akiyingiramu lwa nsonga Honorable yabeera nnyo ne Kasagga nnyo nga yatikirira gundi family. Honorable ye yabeeranga nnyo ne Kasagga era buli kimu kye yakolanga nga Kasagga kuba naffe twatukanga ekiseera nga bw'anyooka ng'ogamba Kasagga omusajja ng'anyoose naye kibadde bwe kiti ne bwe kiti ng'agamba sooka omuleke kati oba n'akubalira n'akugamba tuli wano bwe wati ne bwe wati agenda kola kino na kino naye gwe linda kama tutuuka wano bwe wati ng'omukubire oba ng'oyinza n'omukubira n'agaana n'okkwata ate ng'omwetaaga nga waliwo ekitalinda. So kyali kizibu nnyo kubanga omanyi Segirinya nga tomanyi Kasagga bubanga wali close. Naye Alex sijja kwogera nnyo ku luswa lwa nsonga nze nali mumanyi ng'omuyambi we ate teyali tekiniko kuba ne mu kkola eddwaliro era nze nasanga bama structures we ziri bulungi zaaliwo ebizimbe kino ebitanda abireese era ndowooza baali babikola ne baluswa naye era n'eddwaliro okukyusa bwe tumala okuregistaringa ne bagamba no this can't be a hospital tukole bwe tuti era yali ataddeko ennamba y'essimu ye n'ey'omuyambi we ne ngamba kati omukyala singa aba alumizibwa nga yetawo okunyonyola omusawo agenda kukubira luswa oba agenda kukubira honorable tinedda ne mga tukyuse tuteekewo kino na kino n'atugulira landline ey'eddwaliro ne tuteekawo eyo ennamba eya landline n'eyange lwansonga ku ddwaliro almost nabeerangawo 24/7 nga nsobola obeerawo emisana nembeerawo ekiro nobeerawo olunaku lulala bwe tutyo naye lwaki Kasagga talina waviiramu mu ebyo ebintu abantu bali eyo banyiivu omusajja n'afa nga talina wadde kasente tekisoboka lwa nsonga omanyi batte obeerayo n'omuntu nze ndowooza kuba Kasagga kati ebintu bya honorable yabitegeera ati
Era honorable ye yakola ki? Yabimugamba. Nze ne ambulance eyo olunaku lwe twajja. Kuba ndowooza lwe najja ne transporter lwe yajja. Era twasanga Kasagga yakola ki? Yagirina. Yagivuze n'agireeta. Era ye yagirimu. Kati Kasagga ye yeetwala ne yeeraga ambulance. Yalina mukama we. Yalina mukama we. Kati Kasagga talina waaviiramu lwa nsonga nti ye yamuvuganga. Yabeeranga naye nnyo. Era ndowooza naye yatuuka okumulaga ebintu bye. Ng'amwesize. Ng'amwesize. Nze nkolagana yaabwe saagimanya. Osanga omuntu nga yeesize nnyo omukwano n'okusinga oluganda. Oba ne yeesiga nnyo distant relative n'okusinga close relative. So, Kasagga talina wakiviiramu lwa nsonga. Ne mu honorable we yali nga mulamu, like mu bulamu bwe. Era yali ani? Yali Kasagga. Yali Kasagga. Kati Kasagga talina wakiviiramu. Ate era kati nga wolaba ku media kuno bingi ebi happening. Nze mbadde sivangayo kwogera mu mawulire. Ate era nze siri muntu wa mawulire. Era sisuubira kuddamu na kudda mu mawulire nga njogera ku bino. Yes. Okay. I think this is my first time. First and last. Yes. Kubanga era gonkukumye jennekwe gonkukunudde jennekwe aze bamanyiyo mbali nokujjayo edwaliro yajanya bakoko ku honorable edwaliro li naye yalwalako teyalwalako okulwala kwa honorable kwatandikira mu komera teyalwalako nga ali wabweru gwamulabako nga mulwadde yali yeerabirira bulungi teyalwalako okwo lwakubeera naye yakyagala kyova olaba ne presidential ward yagiteekawo nti era ndowooza ye rumu yali esinga okunyirira ku ddwaliro awo buli kimu naye nga fena twebuuza nti omulwadde anajja ali bubi nga bamwambusa amadaala enteekateeka ze yali azikoze era ng'agenda kutereezaawo kuba yayagala akole ezo gundi ze bakola nga wasilanti nga ye yali pulaani nti ne weba stretcher omulwadde omukola ki omulwadde omuvuga n'agendayo n'ayambukayo era yo wodi ya president yaliwo izo zimu ku zaali zisinga okunyirira awo naye kati abagamba nti eddwaliro ly'omusajja baalirya basobola okuba nga baalirya simanyi kuba nze nkugaye buli kimu olwa pressure yo bwe wakirekamu process then stepping back. Era oyo mukyala gwe eyaddako okubeera in charge wa medical. We kept in close contact till now. Yes. Era nkyasobola okwogera naye kuba kyemmanyize challenges ze nayitamu naye ateekwa kuba ze yayitamu. Egundi eyo business yali registered. Mu government eri ng'ogyeko buno bwa KCC. Mu KCC etwa registered. Uganda Medical and Dental wali twa registering. Then I had also started working on registering it with URSB. Nga lwakuba manyi wabaawo ne bye beetaaga leeta ID z'omugenzi leeta bino okusayininga wano kati process jjukira eba mpanvu mu leeta ID za honorable yali yafuusa omugenzi anti eza nannyini leeta ID za nannyini biki kati ebintu ebimu byabanga bizibu naye nga process yo nali ngitandiseeko okay naye nga womanyi tebyanguwa nga nannyini kyo bw'abanga ali free. Yes, kati nga mukomera zunze ekipapula kino kitwaleyo. Vaayo bayina ennaku ze babalabirako. Vaayo okomewo. Kikwata okole bwoti kwegamba. Olusi kantu kaba chapu nti kano duko kakole wali oleete. Nga tolina kulinda lunaku lwa kukyala. So kitegeeza nti n'okubeera kw'omukulu mukomera kwa affectinga buli kimu kwa menya buli kimu oliwa konze ndi waka Roni ajja kukima otugenda Luweero konze kola ki nkubira transport ngamba musajja agambye tugenda Luweero biki koye wai nveno ntebe naye sirinya musajja ngambye ngombe zonna nzimale yatwagala kati ne tusisinkana ne transport awo ku 5 ekawempe
nga ne tutuula mu ambulance ng'akuba amasimu okufaako obufi n'atugamba waliwo omulwadde gwe tugenda okunona e Luweero agenda tukubira nga ye yatuuse ddawa ne Luweero era yali ne Kasagga kati omanyi ye Luweero waffe ng'omusajja waatuleeta mumanyiiwo n'abantu abeetoolodde mbamanyi n'agamba yalabye omulwadde ku TV ng'agenze kumukima oyo Mayinja Davis rest in peace era naye yafa Honorable akyali mu kkomera era ne bamutegeeza amawulire n'agafuna ate ne kimunakuwaza nnyo ate era ne contribution n'agiwa eyo mu kkomera eneekola ku kukola ki ku kuziika kuba omwana oyo ye yasooka muleetako ku ddwaliro awo n'abeerawo ennaku ne tumugjawo n'agenda ku doctors awo Empereerwe baleko bamutwala e Mulago okukola surgery yali alina series za surgery z'alina okugendamu kati ng'omutendera ogwasooka gwaggwa omwana oyo yali yagongobala amagulu biki twamuggya eyo Luweero waffe naye nga tamumanyi they are not even related teyakola atya nasooka muteekamu ssente ne bamuoperatinga nga balina okuddamu okukola operation endala ng'ali kudaga naye nga byonna Honorable yakola ki nga byonna yabikolako yavuga emmotoka ye n'agendayo n'ateekamu n'amafuta mu ambulance naffe ne tukola ki ne tugenda era ndowooza ebifaananyi byafuluma nga omulwadde oyo tumusitudde naye kuba mu kumuyingiza omulwadde yali tatambula ne yeenyigiramu naye kennyini nnyini naye olwo ng'atandise ng'akola ekyo kyennyini ky'amanyi era omulwadde oyo twamusitula aba omulala yandibadde asigala mu makooti ge n'agamba oyo afaanana bw'ati ani amukwatako naye twamusitula babiri n'aggyamu engatto ze n'ayingira mu nnyumba y'oyo omukyala n'amutunuulira n'akaaba n'amaziga nga takkiriza nti yeye ate ebintu bye teyabikolanga nti bya showbiz omulwadde ne tumuteeka mu mmotoka ne tumuleeta n'agamba ne maama we kwatako ebitono by'okutteko tugende ebisigadde mujja kubifunira eyo oyo Honorable yali mulalamuuko waliwo n'omukyala yaliwo Kaleero ate nga kasita ategeera nti ono wa constituency waliwo omukyala yalinga Kaleero awo n'afuna olubuto n'ajja Honorable nze omusajja biki ererere n'agamba Kasagga leeta omufaliso ojja kuleetera ono omukyala omufaliso biki bikyasooka abeere wano erere omukyala n'abeerawo ne tumuzaalisa nga ffe tumuliisa nga buli kimu yakimukolera ng'ali wa kisa nnyo n'abeerawo awo omukyala n'amaliriza okuzaala ne wayitawo ebbanga n'amubuuza olina w'osobola okubeera kubanga tosobola kubeera na mwana mu ddwaliro lubeerera nti nninawo ewa jjajja wange eba eyo sayidina za busiika namuvuga n'ateeka amafuta mu ambulance n'agamba mumuweeyo ebintu ebitonotono ne tumuwaayo ku bugoye bw'omwana byebitandika awo n'amuwa ne ssente nga tumaliriza just briefly project endala teyali kumpi awo gyeyagamba nga ya Technical Institute yalagawo ebyo bya Technical Institute nyinza obutabyogerako nnyo kubanga nze namanyaako kifo weegenda okubeera oba kwokya byuma ndowooza bye byali bitandiseewo ebyo bwe bityo welding naye ndowooza weeri awo ekanyanyi erabika weeri kubanga nze projects ze yali ate segbox lwansonga nti naffe kyali kitukakatako okuzigabira abakyala abazadde batandika obulamu n'abantu abalala aba bulijjo oli waaba agyagadde akola ki nga ajja ku ddwaliro ajja n'agitwala n'obuwunga bwalimu mu sitoowa yali yakubisa obuwunga nga bungi era abantu neyamalanga okuzaala ng'omuwaayo ku buwunga n'abaana abalwadde abatalina kyakulya era bwabeerangamu mu sitoowa nga tubawa era Kasagga yabusombanga n'abuleeta yes kyova olaba nga nkugambye nti kizibu nnyo okwogera ku mwami oyo n'otayogera ku Kasagga yes wali akataleke kamaama watuleete buleesi poliisi etwale okole statement siyinza kukola statement however nga womanyi ebintu bikyukamuko obulamu oyiiya wano nawali kubanga okuvaawo kwe mu bulamu
kwakyusa bingi. Kwakyusa bingi. Ate nze ebimu ku bye namuyigirako yali musajja muyiribi nnyo nga mupambanyi nga muyiiya wano na wali. So nze ng'oggyeko ekyo n'ekirala nze namuyigirako okweŋŋanga ekintu. Okweŋŋanga ebizibu. Alla gwe baamutuukirako awo we baamusibirako nga tedakkirizibwa kukola ki kumulaba nga permission tugijjawa ku headquarters za prison. Oba Parliamentary Avenue awo bwe watyo. Ku Parliamentary Avenue. Opposite ne Parliament. Awo nga we tulina okugenda osaba olukusa naye ng'ova eno ne ogamba ntandika ntya. Manyinaze kyo kisobola manyinaze n'ogera n'ofeesinga abasajja n'ogaa kati kino na kino na kino njagala kino na kino. You present yourself professionally nga njogera permission ne bagikuwa. Ate permission nga basobola ogikuwa eba ya lunaku lutya lumu olulokkirizibwa omukyalira era oliddamu saba permission ng'ogenda era. So nze ne muyigirako ekyo kyova olaba nga mu ntandikwa nakugambye nti oluzungu arts naakazijjamu kati but before nakolanga nnyo eri gye nkugambye. So mu arts ne ndowoozaako kiki ekirala kye nnyinza okugattako. That's when I decided okukola makeup. Yes. Ne kati kyendiko kati kye bayita okubeera manyiga n'amasomero aga offeringa both arts and science. Kati mu arts and science yenze gwanoonyeza oli mu skill Uganda. Kati ndi ku new curriculum. Oli ku new curriculum. So ne ntandika okukola ku bagole bange awo mpola mpola nengenda n'ensoma ne mala okukola that short course nagikola nga bwe ndi ku ssomero mpola mpola then nenvayo nenkolayo ka master class awo. Kale ebyobusawo wabivaamu? Ekyo tekisobola kukuvaamu. You have the papers, you have the experience, you have the passion. Manyi ffe tuba tusoma obusawo tebatusomesa kutunuulira nnyo kasente. Obeera wali born to love and serve. Mukirayira naye nga ne mumutima gwe mwaonyoye naye akasente ako. Kati bw'oba onoonyayo kasente ng'oddako eno mu makeup. So I decided to do makeup, henna, hair styling, veiling, wendi mpola mpola. Kala ka style ko bayita bati. Akaliwa. Akenvi. Buno bwakiyaye nawe spring twist. However, you can look for Anne's makeup. Mpola mpola wendi awo ku mobile wonneetaagira mbaawo. Emikolo singa mulamu wange nteekateeka ziba mbaawo nnyo. People can always reach me out on 0701 888 617. 0701 888 617. Yes. Osobola okunkubirako. You can send me a WhatsApp message. Lwaki tompa bwa manager nze nemba kutuusaako? Ebyana. Abaana baagala ate kati musana abaana baagala okwerongoosa. Ne mu kisiibo muno mwana toyina kugira bulungi. N'olabikako bulungi. None batulowesa nti enjala ekuluma. Yes, so they can always reach me out. I'm available at any time. Ate ekintu ngenda kukiwanikamuuko kuba kati njagala mbigatte byombi. Usually when I get a bride, tero bawayo ka premarital counseling, prior marriage, bichi no bawayo ku marriage counseling, after preconception care, because definitely omuntu kasitoma lokola ki okufumbirwa. So there is that preconception care I give them. Bagamba nti nze okukyala amalako nkubambaga okuzaala. How am I going to do it? Obuta conceiving paka ku mukolo. You talk about family planning. Bano banaye munange ngenda kuzaala. I don't want any relative kuba kati ensi yatabuka. I can always go with them. Kasente ko kasita kabaawo. Badde mmanyi nti obabuulira ebizibu ebiri mu kusooka okukuba embaga nga tonnazaala.
actually kati abantu bakola tests. Yes, people do tests nyingi kati bakola sequencing test lwakuba abantu bamanyi HIV ekka naye kati kikukakatako okusooka okwekebejja omuntu gw'otwala olabe health-wise Abannayuganda muli bagayaavu mu kwekebera. Temwagala nnyo bintu ebyo. Tukebera ki? Eyabutwa yamanyi wanaabutugirako. Kale bwe tutambudde bannyabo ne bassebo tubadde ne Annette Nakibuuka. Bingi mbadde mubyogera eyo nga muyitirayitira nti nno yakikwata naye yakikwata ku musibe n'ebintu ebirala bingi. Yakuyanga eddwaliro erya Kawempe North Medical Center erya Mohammed Sejirinyo. Of course bingi ebibadde byogerwayo naye nga ate alina okubanga naye atubuulira biki ddala bituufu ebyaliwo, ani yasuula eddwaliro, biki ebyasuula eddwaliro, bannakawempe ne mubasubya nalukolawo abadde atandikira kubanga erinnya lyo baali baalironda oba anyone else anasobola okubanga ayitamu ate ne bannakawempe okusigala nga bafuna obuyambi obwo kubanga we baali batadde eddwaliro for real wali weetaagisa ddala obwetaavu bwali bungi akaleerwe yonna akyebando kisalosalo bikoze bitya byonna baali babyetaaga. Nze Sesanga Batere Great Extra Digest mugoba nsonga.